emyezi egiyise emabega twalaba amataba agayita mu kibuga Kampala ne gatawaanya amaduuka ebyobusuubuzi by'abantu abatali bamu. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira bannaffe abo abaakosebwa era n'okwebaza bannaffe abali mu gavumenti abaasuubiza okuliira abo abantu bonna abaafiirwako ebintu byabwe tikimwakola kituufu, naye nga mbasaba nti mwanguye okubaliyirira basobole okuddamu okweddaabulula. Abantu bano abamu akaabwe ke baalina kaagenda n'amataba, kati gy'oko mukulwawo okumuwako omuwa oba omuteekako ekizibu. Naye nga mpita mu banene abali wano ababiri bekikwatako, minisita wa Kampala n'omulodi meya, tumulabire ddala nti abaweebwa ssente ezo beebo ddala abaakosebwa. Bannayuganda bamanyi nnyo okubuukira emmotoka n'ogenda okulaba nga ssente zifulumye ate baaziwa abo abatalina kubanga bazifuna. Tubasabira busabi timulabe ddala nga ssente zivaayo, abantu bano mubaliire tusobole okuba nga bafuna obwenkanya. N'okubasaba mwembi Honorable Minister wa Kampala n'omulodi meya, ebbanga ly'onoomala ng'okyali mu ntebe, mulabe ng'emyala gino bagigogola, mulabe nga abatudde ku myala bagitereeza, tulemenga kufuna bizibu bino. Ku lw'obuyinza bwa Allah enkuba ekyatonnya wano mu Uganda, ku lw'obuyinza bwa Allah amataba gakyajja, mutereeze ebintu bino tusobole okuba nga tetubeera mu nsonga eno kano ne kali. Akasembayo nga tekalekeka kagenda eri mikwano gyange bannabyabufuzi naddala abaali mu Lukaano. Mumanyi bulungi nti tubawo omuzindaalo wano buli lwe mujja, era ndabye nga muwezeeko nnyo nga mugusuubira, naye ng'amagana leero twasazeewo obutagubawo lwa nsonga emu. Abaayiseemu muyinza okwagala okukubirayo abantu mu lugambe nti mwabebaliza wano, ne tugamba musooke muddeyo wammwe mwebaza abantu, bwe mulidda tuliddamu ne tubawa omuzindaalo ne muba nga temukubirayo bantu. Ekyokubiri, waliwo abakkiriza nti baabakubya alaali, naye mulimu abagamba nti ayinza obuliro bwange baabukyanga bukyanzi. Bw'omuwa omuzindaalo wano ayinza okutaakaka ne twerabira nti tuli ku Idi. Kati naabo twatidde ne tugamba katulinde obudde butambule, buli omu akkirize Allah kye yamugerera. Ku Idi eyiddako biizinillah tujja bbawo omuzindaalo nga bulijjo bwe tukola. N'ebigambo ebyo tusaba Allah abe nga ffenna atuwamu bulungi. Neera bulijjo lwe mbagamba nti Idi lunaku lwa kusanyuka, Idi lwa kuddaka, twagala nnyo twanguye tusobole muddeyo okuba ne famire zammwe, muleme kwekwasa nti obudde bwayise nga tuli wano twogera, naye mubeere ne famire zammwe. Hatibu yabagambye nti olwaleero bahajjati mubatwaleko ebweru ne bahajjati mutwaleko bahaji bammwe ebweru, mubeereko ne famire zammwe. Era wadde lwajjuma nga waliwo abagenda okuva mu jjama emirundi 3 oba 5 oba 7, naye kiba kitupakatako okubaagaliza Idi ennungi. Wa kullu aam wa antum bikhair. Njagala kusaba gavumenti eri mu buyinza ti abantu bonna beekutte ne bavunaana okuba mu bintu by'obufuzi, nga mbasaba ebenga ebawa obwenkanya ti abamazeyo ebbanga eddene myaka 5, 2, 3 gumu ebenga ebayimbula. Bano beŋŋamba ab'ebyobufuzi naye okukijjayo obulungi, be bano be bakutte ebbanga ddene naye tebabatwalanga mu kkooti z'amateeka kubalamula. Babakutte ebbanga ddene emisango gyabwe tegitambula. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawolereza babutunulemu, emisango gino gibe nga gitambula. Kye tusaba kiri kimu, tibaba balina emisango mubalamule, mubatwale mu makooti balamulwe. Bwe gibanga emisango gyafuumuuka, tubasaba busabi mubasonyiwe baddeeka ensi yaffe efune emirembe, ffenna tugyeyagaliremu. Pulezidenti yakkiriza nti abantu agenda bawa ssente, era nsuubira nti bw'asuubiza aba asuubiza ssente agenda kuzibawa. Yagamba 22 biliyoni 22 era n'akikwasa ofiisi ya Prime Minister. So tulina Prime Minister atubulira enteekateeka, naye nze kyange kyaggwa kibatwale wa Pulezidenti
n'abeera nga basuubiza ssente. It's in the Prime Minister's office. So I'm just waiting for the Prime Minister to tell me that we are going to do this and this. But meetings are going on and anytime they are going to compensate them. Za eddoboozi jjajja lyataddeko ku nsonga ezo ate jjajja byayogedde byonna bituufu olw'ensonga nti waliwo bannakigwanyizi era be basibye ensonga eyo abaayagala okubeera ku nkalala ate nga tebaakosebwa. Gavumenti neefunamu okwekengera neddayo obutaata okuddamu okukola ki okuteekateeka enkalala entuufu esobole okuliyirira abantu abaakosebwa mu mataba. Naye nga tweyanzizza nnyo eddoboozi lya jjajja lyagasseeko, tusaba gavumenti ensonga eyo egitwale nga nkulu. Kye tusingira ddala okusaba nti ensonga y'amataba mu kibuga tusaba gavumenti egisalira amagezi, kubanga leero enkuba bw'eneetonnya n'okompaseetinga n'enkya enkuba n'etonnya, ekisinga okuba ekikulu nga tonnaba kuwa bano ssente kwe kubeera ng'osala amagezi ag'enkalakkaliro okubeera ng'amataba tegaddamu.